Kulikayo nnyo munaffe muhuumulamu okw'omugebye emizannyo ge tulina olunaku olwaleero liigi y'eggwanga ey'ababinywera eya Azam Premier League eddamu okutojera olunaku olw'enkya mu bisaawe eby'enjawulo era ng'omupiira ogusinze okukwata abawagizi omugamba gwe gwa SCCA Football Club ng'ekyalirako ginnaayo eya Express Football Club ku kisaawe ewankulukuku ebisinga ku ebyo Katende Brand Kabituwe. Ngebula empira ebiri liigi y'eggwanga y'ababinywera eya Azam Uganda Premier League eddemu okutojera ku lunaku olw'enkya ku bisaawe eby'enjawulo. Omupiira ogusinze okwesungibwa gwe gwa ttiimu ya Express FC gwekyaza KCC FC ewankulukuku. Ttiimu ya KCC FC ekulembedde ekimeza kya liigi n'obubonero 5-6 era ng'eyagala buwanguzi bwokka ku Express olwo erangirirwe nga bakyampiyoni b'omwaka guno 2016. Yo Express eri mu kifo kya kusatu n'obubonero 5 era ng'eyagala kuba KCC FC esobole okulwanira ekyokubiri. Bo abatendesi ba ttiimu zombi bawanze muliro eri buli omu. Wana wakaira tuteeba kimmanyiira era waffe gubeera open awaka kinsuubirira kujja kuba open twagapanga tufuna obuwanguzi olunaku olw'enkya. Kikulu ennyo essaawa zino tutereeza emitwe gy'abazannyi kuba nti buli mupiira gwe tugenda okuzannya bajjamu rizaati nnungi era nga beetegefu tusuubira nti bajja kusanyusa abawagizi baffe wamu n'okuzaawo ekitiibwa kya empiira emirala egiriyo Saddling Paints omwayo ekyaza Jinja Municipal Council ate yo Simba ekyaze banafa ba Saints ebombo ate nga Police FC ekyalira Sowana ekavumba. Sports Club Villa ekyaza Bright Stars ate Bull FC Kakindu ekyaza Rweza. Boba n'atamega baligi y'eggwanga ba Vipers bakukyaza URA Buyukwe. Kyo ekimeza nga bwe kiyimiridde KCC FC ekyali waggulu n'obubonero 5-6 Vipers mu kyokubiri n'obubonero 5-1 ate Express mu kyokusatu n'obubonero 5. Abasuubirwa okusalwako ye ttiimu ya Simba FC ng'erina obubonero 2-6 Sports Club Villa erina obubonero 19 ne Maroons erina obubonero 16 nga yekwebedde. Tiimu zo ezasimusiddwa okujja mu kibinja ky'ababinywera ekya Azam Uganda Premier League ye ttiimu ya Kirinya Jinja SS okuva Jinja, Odung Paraka okuva Erira ne Proline FC okuva Entebbe. Ku lwa Kingdom TV amalindiro g'ebyemizannyo nze Brian Katende. Banaffe aba KCCA Football Club ne Express tubaagaliza buwanguzi olunaku olw'enkya bwe tweyongerayo agavaako ebweru w'eggwanga ag'ebyemizannyo. Ttiimu ya Manchester United esuubirwa okulangirira omutendesi waayo omujja Jose Mourinho oluvannyuma lw'okunaabira mu maaso abadde omutendesi waayo Van Gaal kyokka nga ono abadde yaakabawangulira omudaali gye buvuddeko. Abadde omutendesi wa ttiimu ya Manchester United Aloysius Paulus Maria Luis Van Gaal agobeddwa ku butendesi buno era nga wakusikisibwa Jose Felix Mourinho. Kino kiddiridde Van Gaal okulemerwa okutwala ttiimu ye eya Manchester United mu kifo kya Champion League nga yamalira mu kifo kya 5 ekintu ekitaasanyusizza bakama be. Newankubadde ng'omudaaki ono atembera mu gy'obukulu 64 yawangulidde Manchester United ekikopo kya FA mu yakubidde Crystal Palace goolo 2-1 nga nagwo yaguwangulidde mu dakiika 3 ezayongeddwamu. Kino tekyayigudde bakama be ttama okumunaabira mu maaso. Van Gaal yegatta ku ttiimu ya Manchester United mu mwaka gwa 2014 oluvannyuma lw'okumalira mu bana abasooka mu gya World Cup yali Brazil omwaka 2014 ng'atendeka eggwanga lye erya Netherlands. Waaviridde ku ttiimu ya Manchester ng'asaasanyiza obukadde bwa paundi 249 okugula abasambi era ng'abadde afuna obukadde bwa paundi 8 ng'omusaala buli mwaka. Ye Jose Mourinho asuubirwa okumusikira kigambibwa nti wakuweebwa obukadde bwa paundi 2 okusobola okugula abasambi be yeetaaga. Era kitegeezeddwa nti Jose Mourinho yali yateekadde omukono ku ndagaano n'abakungu ba Manchester United emugaana okwogerezeganya n'ettiimu endala zonna. Endagaano eno yali ya bukadde bwa paundi 11 nga ya mwaka mulamba era nga singa Manchester United eremu okumuwa omulimu guno yakumuliyirira butimbe bwa nsimbi. Jose Mourinho yagobwa ku butendesi bwa Chelsea mu makati ga sizoni eno eyakakomekerezebwa oluvannyuma lw'okusuula empiira egiwerako era nga waweereddwa omulimu guno gwa Manchester United abadde talina ttiimu gy'atendeka. Ku lwa Kingdom TV amalindiro g'ebyemizannyo nze Brian Katende.